Abaana bo wetwogerera batandise dde okubeera ng'ate munnange babika pulezidenti w'eggwanga Uganda omukulu Yoweri Kaguta Museveni. Agono n'agasingawo ngenda okubeera ng'ate nkutuusaako essaawa eno yennyini naye nga mwasibye mutya yonna gye musinziira okubeera ng'ate mumpuliriza. Mbeebaza olw'obutako wakuntegera amatu mikwano gyange era nsaba gwe wenna tanaba kubeera ng'ate osubscribinga nti mukwano gwange subscribing oteekeko n'akadde olema okubeera ng'ate munnange missing out updates. Yes, amanya nze Omumbejja Aisha Nasolo Butereevu mantuuse okubeera ng'ate nkutuusaako ebigenda mu maaso mu ggwanga lyattu Uganda era nga butereevu ngenda kutandika ate ne yali Ssaabaminisita w'eggwanga lyattu Uganda era nga bw'atyo yaliko ne presidential candidate omukulu John Patrick Amama Mbabazi. Ono munnange wetwogerera agenda ssuuka jjukira nti yaddusibwako awo wabweru w'eggwanga nga munnange embeera gyali mu si nnyangu n'akamu n'akeddagala kwegamba nga byasiba bikutuka wabula kizzaamu amaanyi mu katambi nga naye w'omulaba essaawa eno yennyini nti munnange omukulu ono munnange agenda adda kwegamba agenda akuba ku matu agenda kwegamba assuuka ekigambibwa nti yali yafuna stroke wabula agenda bambi atereera katumusabire ayongerere ddala okubeera ng'ate bambi assuuka embeera eno agiviiremu ddala. So nga ate ebyo nabyo mbitadde ku bbali ey'omugenzi Katolu Bwama wetwogerera omubiri gwe gwatuusiddwa ate ku National Theatre ewe batyo bannakatemba banne saakate n'abayimbi ne bannabyabufuzi ab'enjawulo basobole okubeera nga bambi bamukubako eriiso evvannyuma. Eyo no munnange ku National Theatre omubiri gwe gye gugenda okusuzibwa then n'oluvannyuma gugibwewo olunaku olw'enkya ku Lwokubiri gutwalibwe enkozi asobole okubeera ng'ate aziikibwa ku lunaku olw'okusatu. Twongera okusaba omwoyo gw'omugenzi Katolu Bwama Katonda gw'omuze emirembe agulamuze ekisa gumye emitima abakaabinganda saakati n'ab'emikwano ffenna ly'ekkubo ekitwawula okubeera ng'ate oli munnange asookayo munene nga ffenna essaawa yonna butereevu tubeera munnange tugoberera. Yes, sinagenda mu maaso n'eggulire lyaffe ate erisembayo mukwano gwange ngenda kuba nkujjukiza Haji Mukisa Karim gwe wenna ayina ebizibu eby'enjawulo ebyoyitamu mu bulamu bw'ensi eno ebya bufumbo bya mirimu oyagala kugenda bweru olina ebisiraani olina olutwe kwegamba buli kizibu kyonna kyonna kyetuumye ku gwe olina endwadde ezitategerekeka emunange Haji Mukisa Karim asangibwa wali eri Bujuuko Mityana Road. Osobola okubeera ng'ate omufunako ku nnamba y'essimu 0778929141 butereevu. Haji Mukisa Karim gojja okuba ng'oyogera naye gwamukubidde direct naawe ate amunoonyereza ku mukutu gwo ogwa WhatsApp. So nga ate gwe wenna yeetaaga apartment ey'omulembe ddala ate ku bbeeyi mukwano gwange eya wansi aba West Apartments butereevu we bali ku lulwo bano basangibwa wali Seguku Katale okulina na National Prayer Mountain. Osobola bafuna ku nnamba yaabwe kwerya okwo ku screen yo ku kaposta butereevu ojja kuba obafuna bekwati tojja kubeera ng'ate wejjusa naye nga amawulire ate agaakedde okubeera ng'ate gabuna emitimbagano egy'enjawulo n'okusingira ddala omukutu ogwa Twitter. Munnange President Yoweri Kaguta Museveni ffenna tunaakijjukira nti mu nnaku eziyise bw'atyo yagwamu ekirwadde kirumiima mawuggwe oba abangi munnange kye bayita COVID-19. Omukulu ono bw'atyo yagenda mu kye tuyise isolation wali eri ate mu State House e Nakasero era engambo zibadde nnyingi nnyo waliwo awo olunaku lw'eggulo mutabani we omukulu Muhoozi Kayinirugaba bw'atyo yagenda n'atuuzaawo family meeting ey'amangu mangu gye tutaategeera biki ebyalimu wabula munnange we lutuukidde olunaku olwaleero nga abakulu batandise okubeera ng'ate munnange babika pulezidenti w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni. Bino nno tebikomye mu Uganda mwokka wabula bigendedde ddala wabweru w'eggwanga butereevu n'amawulire wabweru w'eggwanga munnange ne bagenda maaso n'okubeera ng'ate gasomebwa nga bagamba mbu omukulu ono yandibanga munnange afudde wabula ate oluvannyuma bamaze ne bakitereeza nga bamaze okukola okunoonyereza okumala nti omukulu ono munnange tannafa akyali mulamu era we batyo bambi waliwo aba bodaboda n'abantu abamu ab'ekibiina naddala ekya NRM bagenze ate wali ku State House e Nakasero we batyo ne balekawo awo get well soon messages zaabwe bambi eri omukulembeze w'eggwanga nga naye wolaba munnange ebifaananyi ebyo wabula ekyasinze nze okunsanyusa nti buli omu yawandiseeko erinnya lye ne get well soon bw'atyo n'ateekako
ataddeko ennamba ye ey'essimu. Kati munange nange nabadde neebuuza nti ate ennamba y'essimu ng'oli ataddeko erinnya lye n'ennamba y'essimu kiba kitegeeza ki nti erinnya eryo lye lijjira ku mobile money kwegamba mu butuufu. Nze ne bannange abamu ekintu kino eno ekyatukonfusingidde ddala nnyo nti ate munaye gwaweereza get well soon ate noteekako n'ennamba ye ey'essimu. Kwegamba ebintu si byangu n'akamu n'akeddagala naye ng'ekituufu kyo kiri nti omukulembeze w'eggwanga akyali mulamu era yavuddeyo bw'atyo n'aclarifying nti munnange akyali mulamu. N'olwekyo abatambuza olugambo nti yafudde bannange omukulu akyali mulamu nnyo nnyini ddala just yafunamu awo ekirwadde kya COVID-19 naye ate nga munnange tekitegeeza nti yafudde akyali mulamu. Kati nno munaye tubadde tukyali awo ate ye tica abangi gwe bamanyi nga Fred Lumbuye bw'atyo ate ye munnange n'atutuusaako agookya. Ngenda kuba mukulekerako mu katambi ako bagamba nti akuddira mu luyimba taluwoomya ne lubaale w'omulamu munnange tasamirirwa butereevu. Kamukulekereko naawe ogende mu maaso n'okubeera ng'ate omuwulira naye ng'ebintu si byangu n'akamu n'akeddagala. Goodbye for now, toseetuka. Wenna atawanyizibwa amagini emirimu gy'agaana ekyeyo kikalubye saako oyagala genda kubeera ng'okuba kyeyo wabula nga viza egaanye ebintu byo byesibye tewali kitambula kigenda mu maaso. Kankwanjulire Haji Mukisa Karim omusomi w'edduwa Nakinku agenda okusumulula byonna ebikusibye akuggyeko ebyo ebizimu ebijinni ebikulemeseza okubeera ng'ate otuuka woolina okubeera ng'otuuka. Nkubire ku nnamba y'essimu erizi 7782941 era ng'osobola okubeera ng'omufuna ne mukutu gwo gwa WhatsApp. Haji Mukisa Karim omusomi w'edduwa atagenda kubeera ng'akuyiwa. Okusinziira ku sources zange kino kye nnina Yoseri si mulwadde wa ssennyiga 19 era bakozesezza kabadi kano okugezaako kusiba Uganda bbula okubalaga nti ekirwadde gye kiri nga banoonya ensimbi okuva mu kibiina ky'amawanga amagatte ekikwasaganya ku by'obulamu World Health Organization nga baga nti katutekeyo ono yeefula enti mulwadde bagende nti omukulembeze olwayo obulwadde bwamukutte akiba kitegeeza obulwadde buyingidde mu ggwanga era ne bakisaasaanya n'omukyala akulira ebyobulamu Ruth Achenge najja n'ayimira mu kamera n'ategeeza eggwanga nti Commander in Chief Yoseri Tibahabulwa mulwadde kisenyiga 19 kyamukutte era emirimu agiwadde Prime Minister Nabbanja okugira nga amuddukanyizaako eggwanga. Si bwe kiri mumpuliriza bulungi, si bwe kiri. Yoseri Tibahabulwa lutabayisa omutamu wa Karekezi mu mitendera emituufu egy'obukulembeze Nabbanja yewookuna. Emitendera emituufu giri nti Yoseri bw'abanga awaddeyo obuyinza obukulembeze yenna busooka wa mumyuka we Vice President. Bwe buba za Vice President ne bugendebwa Speaker. Speaker batabusobodde ne babuwa Chief Justice. Chief Justice batasobodde deni ne balyoka babuwa Nabbanja. Naye bw'avudde eri yonna ne bujja wa Nabbanja kuba yeddiikula asobola okukola ebintu byakola ki bye baagala. Kati Yoseri yagenze kino kankibakulira kino kyama lwakubanda tesaara kwogera ebintu nga nabireka ebintu njala bigwewo. Kati Yoseri nga ye ekituufu kiri nti yabadde yeetaaga Windows update nga ye naye era alina bakyalibe babiri be yagenze okulabakokko nga nabo baayikadda Windows era essaawa yonna muyinza okulya embuto nga zibwatuka. Kyaliwo omu ali mu Germany mumanyi n'omulala ali Thailand kubanga kyaliwo oyo takkirizibwa kwetoola mu ggwanga mu luka lwa Bulaaya, takkirizibwa kwetoola ku luka lwa Amerika. Eyinza obujjanjabi batabufunye China ate bufuna Thailand oba Russia oba India naye ate ne India batyayo. Kati Yoseri naye kenyini yagenze kufuna kuba bagenze kufuna Windows update ate ng'ekirala waliwo bakyalibe babiri be yagenze okulambulako ekyo kyo mugenda kiwulira mu nkuubo. Kati ku bantu abasatu Yoseri naye mulwadde naye yagenze kufuna obujjanjabi ne bw'aveeyo ayiteko mu nsi ezebbiri alambule ku bakyalibe bali eitha bamuwa biraamo bambuuya biki naye nga ye Yoseri naye yeetaaga Windows update. Yensonga lwaki tebaakirangiridde ti yafulumya njala bagamba Yoseri tali mu ggwanga yafuluma. Nkiddamu Yoseri mu Uganda taliimu ne si mulwadde wa ssennyiga 19 Yoseri yeetaaga Windows update nga bulijjo naye ate bw'aveeyo alina okuyitirako ebugirimaani ne Thailand kubanga waliwo bakyalibe banfenfe ng'essaawa ne baga nti munnange omu yatulise bayayise Windows ne zigenda complete nga bazifomatinze teweebuuza. So be bantu basatu mbadde mwogerako naye nga yali Thailand mujja mutegeera yali Germany mumanyi. Kati ne Yoseri yennyini yagenze ku Windows update kubanga naye sekabuzooba pistoni baziyita batezi n'endala zonna ziri yegeyege yalimba emyaka ate ebirwadde alina ntoko kale ate bali abalabo bali bubi nnyo kubanga bwe bateeka disketi okufomatinga okuteekamu Windows ate wakyasoboka kati bali bubi nnyo. So
bwana banga asobodde yo okudda naye nga yagenze tategezeza gwanga nti afulumye yabagete agenze kuwumula munno bwe mulwadde nno yafulumye mu tayimu bakifulumya kyamannyo era tebakiraze nti waliwo yamwerekedde ku kisaawe bamwadde guard of honor nga afuluma era temujja mulanga akomyewo naye nga ye yagenze kumutaka mu Windows update naye nga bwaveeyo alina okugenda okumiitinga bakyalibe babiri omu ali mu Germany omulala ali Thailand bonna bayika Windows abamba tebasobola bafumatinga bo ababiri kizibu nnyo yesobola kyatali mu dayire mateka nakiro ka kibabuulire era tebana kibagambako yo seri talina kiddako atana plan B yo seri talina kiddako atana plan B kati gwage ng'olimye okukola ekitwala Uganda maaso okwekalakaasa okola kyonna kyonna okukola okujja abasajja tebalina kiddako plan B tebagirina nkiddamu tebalina plan B bakesa bikyanga ko yamutamivu kwate temanya lwana atamira bulungi agisale nabantu tebamanyi kiddako mu mutandisa okwebuzaabuza kubanga bali mu kutete tebamanyi kiddako kati muddawo mwebuzeebuze buli omu ng'okola bibyo fere bitukwata ku freedom of information bagambe kali mu ggwanga yafuluma naye nga bulijjo baafuluma ategeeze eggwanga era bakiraga nti yafulumye naye ku luno tebalaze nti yafulumye babatadde omutezi kiwaani nti ayo seri yafunye covid yagenze kuwumula munedda yagenze for Windows update bw'amalayo alina bakyalibi babiri be yagenze okukeberako oba bawabiraamu oba bamuwabiraamu oba bamubulira ki naye ng'omu ali Thailand omulala ali Germany yo Germany mumanyi bulungi nnyo kali yeyo ensasagge eriwo so saagala bavuge speed nnyo naye nga mukimanyi essala za mawuzo ngerimu z'amaanyi ng'omukola strategies ez'okwekalakasa ng'obudde bukyali kuba bano abasajja tebalina kiddako bayidde Yongera okujjukiza gwe mukwano gwange yeetaaga okupangisa ennyumba ku bbeeyi ensaamusaamu nga ennyumba ya mulembe wabula ng'ate yo ebbeeyi ensaamusaamu weetaaga ennyumba ya lunaku lumu wiiki emu mwezi mwaka oba n'okusoba weekwate aba West Apartments munnange basangibwa wali Seguku Katale okulinaana National Prayer Mountain balina ennyumba eziri furnished ng'ogenda nga wooli kwegamba buli kimu okisangamu wabula ate balina n'ezo ezitali furnished osobola bafuna ku nnamba y'essimu 0773022292 beekwate mukwano gwange tojja kubeera ng'ate wejjusa yese